Mu mawulire agakagwawoho gannaku Jose Chameleon embeera sinungi mu ddwaliro ono okuva olunaku lw'ejjo amawulire gabadde gayitingana nti mulwadde si mulwadde muyi embeera eryetya nkusaba nno sookolenge utiriza bulungi ka information omuyimbi w'eggwanga Joseph Mayanja oluvannyuma lw'olunaku olw'ejjo amawulire twagafunye ne tusooka tuzirindako okulaba nga tukonfaminga tukuleetere wano ekituufu kiri nti Joseph Chameleon ebyaddala mulwadde musajja mukulu ono nno akijjukirwa anti okusinziira ku atudde information agambye nti Chameleon musajja ate obuli awo tawumula nnyo ate nga musajja mugonvugonvu healthwise musajja mukulu oluvannyuma lw'okumulongosa emirundi egiwererako ddala kati nga esatu obuli awo neegisingako ate abasawo bamugamba alina okufuna obudde bw'okuwummula Chameleon asiiba akola asula akola kati bali mu biseera bya campaign kati kino kikuleetera ne ku kyabadde ejjo mu bitundu by'erango eyo saidi z'eddokolo Museveni yabadde nga akuyega akalulu jjukira Chameleon bebamu ku bayimbi abagenda mu bitundu bya Uganda kumpi byonna nga balinayo obuwagizi kati abeera musale nnyo era bebamu ku bayimbi abagenda okubanga banoonyeza Museveni akalu naddala mu bitundu bya upcountry kakati wetwogera ono agavaayo galaga anti mulwadde muyi era mb'olunaku olw'ejjo amawulire wedde ogalaba ku TikTok ne walala nga gatambula nti Chameleon mulwadde kituufu tuza okukakasa nti ensonda eziri okumpi ne Jose Chameleon zikakasa nti musajja mukulu yeetaagira ddala bamuteeke mu ssaala ebirwadde ebituuse olw'ensonga nti ate obuli awo obutawummula kimala y'ensonga esinza okuvaako emberebeza mu maaso awo nina video ate omuyimbi ayitibwa Tough B oba abadde yeesimbyewo ku kya NUP ate nga yali muyimbi abadde amanyikiddwa nnyo okukakanya Bebe Cool wetwogera Tough B ate ali mu kubanga akuba ebituli mu vetting y'ekibiina ki NUP kati naye kasooka mukuwe ono avuddeyo si musanyufu agamba nti ali mu Lyannyama gwe bawadde Makindye East mbwe n'ebitabo tayina Mazima. God have mercy upon us. You understand? Mazima. amenye integrity, amenye discipline, amenye reliability, atutegeezaako ekibiina era twatuma mukulu wa Mpamboyo yatwalayo petition eyo ne bagireceiving ne bakola ki ne bagiraba naye twayinda abatuite tebakola ki tebaatuyita ne tugenda mu vetting ne tukiignore nga tugenda kola tutuuse mu vetting ate abeetegera Makindye list so bina bizze bibaawo however abantu baffe bakusitula amaloboozi nga kaadi emaze okugabibwa tetusobola kukiika besigenda kubanga bw'oba ogenda kweta omukulembeze mu kitundu ng'omujje walala n'omuleeta n'omuwa kaadi ffe tweraliikira ekitupetitioningisa ebipapula bya mukulu waffe ebyokusoma bitankana gemazima gennyini abantu tuvuganya olwedi balina credible information bakimanyi nti amannya gatambulizamu ebipapula bye ga muganda we singa banaasima wansi bajja tetusobola kwogera bintu byawappu twogera ekintu nga tukirina omusingi gwakyo then ekyokubiri oba naagenda okusima wansi ojja kufiiriza ekibiina oba nakirira nti wagazeti ngamanya gandi ga muganda we tetukeera ku makya ng'olusuubulembeze mu kitundu ng'alina obuufu bw'okuba nti omu ku bantu abakeera ku makya ne bakonvisi ng'abantu Makindye East baweeyo poloti zeyabayisiwo obwereere ng'ate tulina credible information nga tulina ne bwino nti World Bank yakeera ku makya neekwata sente ezikompasetinga abantu abo baayisa abakulu n'ezibawa naye ne mubakonvisi
so omuntu nga Ssekindi alina obulumi bwa Makindi East ayimiridde ku nnyingo essatu ezisolovinga Makindi East kyeyitamu kwanza Buganda nja kutegeeza ebizibu ebisatu ebinkoledde foundation ey'amaanyi Makindi East okusolovinga ebintu bayitamu. Tulina one of the biggest problems bagiyita unemployment yetawanya Makindi East bavubuka abakyala baami tebalina mirimu naye mu kutambula amawanga gano Bungereza nakopa engeri balwanisaamu ebbula mirimu bacreatinga kye bayita job centers ekkolero ly'abakozi lyenjagala oteeka ekabalagala oba ekansanga. Buli muvubuka mukyala mwami akwate fotokopi yandangamuntu n'ebbaluwa ya LC abiwumuze ku job center. Ebbanga lyembadde mu mawulire nga nkola nammwe tewali TV oba leediyo egenda kunsaba ssente nga nnanga ekintu ekiyamba abantu opulesinga advert ku Metro FM, NBS, ku Galaxy, ku Bukedde, ku CBS onoonya mukozi kikaaki onoonya wabyabukugu oba onoonya onaakola emirimu gya wansi jangu ku job center yafuba kiyita ekitebe ky'abakozi ekansanga oba ekabaga tukuwa muki omukozi kubanga tulina ebimukwatako singa aba akubbye omanyi wookola ki w'omujja tosobola kulanga myezi 3 waliwo nannyini forward eggaba yakagoba driver tamanyi jajja mulala. With that mu space ya myaka 5 ojja kendeeza unemployment ebitundu 7 ku 10. Ensonga ey'okubiri nguzikuwa ennyingo 3 ze nayimirirako. Ensonga ey'okubiri yali nti tulina obutale bwaffe 5 tulina akeggaba tulina akeekansanga tulina akeekabalagala tulina akatale k'e Namuwongo tulina akatale k'e Bbunga. Abakyala n'abaami abavuga booda mu kitundu kyaffe balina ekizibu ky'abamanirenda babawulira ssente ku 20%. Naye mbagamba no tusobola okusetinga up Sacco Bank y'omubaka awo wennyini otugenda oteeka job center nga yeewulira ku 5% twandibaggyeko naye egenda ofasetinga abalwaninga banka eyo bwe mbawulira ku 5% abamanirenda bagenda kuba forced okusala emiwendo okusobola okusurvivinga mu business. Awo wonna kikyenkola I'm solving common sense problems with common sense solutions. Ensonga esembayo nembagamba bagwira batumazeewo bafubutuka eggaba ne bajja paka emusaidi zekalagala genda paka ekibuli tetubagoba netwagala kubolwenga liifu okuva eri Tanzania obulimu bwa wansi busigale nga bwabaki bw'abannansi. Lwaki omulitu yakola mu katale lwaki atunda ennyaanya lwaki atunda obutungulu lwaki avuga booda lwaki ayigiriza emmotoka lwaki akoze driving school obulimu obwo busigale nga bw'abannansi bengeri gye bafuna akasente ak'obwereere basobola okwegatta ne bafuuka bamusiga ki nsimbi abantu ne babayinga in nga bamanyi ebizibu bakola ki bye bayitamu. Katuyinza kuyita muntu atamanyi ebizibu ebyo nga talina na pulaani egenda bisolovinga kujja kwagala kukola ki kulembera abantu Makindi East. Naye nga ensonga kutemirye ennyo ey'amaanyi kwe raising a petition yaffe esookera ddala tewalaga show of interest ozza otankana n'ova ku bwa meeya n'ogenda gye bakuzaale atoyagala kujja mu East ekyokubiri credibility yo eri question nkwadde case in point ya Makindi West byagenda mu maaso sente zalina okukompasatinga abantu abo tebaazifuna sente ezo zaatwalibwa abantu abo. So ebintu byonna bwe tubiteeka mu petition yaffe ne tuleeta n'ekyempapula zino kubanga mu parliament tukimanyi oba ogenda kufacinga speaker of parliament ogenda kwogera mu luzungu ogenda kudebatinga ne banno you're going to be able to argue out a point ku floor ya parliament o legislating mu luzungu bagenda kutuuza ku committees malayo bagenda kutuuza komiti bakola report gy'olina okuyisaamu amaaso nagwe akulira komiti eyo omuntu gwenjogerako omumanyi omuntu gwenjogerako tabisobola. Oyogera ku muntu abadde meeya. Yes,